Mukubira amasima amazimu tagakwata abami mbegayiridde muntase mbegayiridde kyekindese wamasanyu mbegayiridde saba buyambi bwamwe mbegayiridde saba muntase amanyage ya Selector Shabani mbegayiridde muntase buli omwamumanyi mumumanyi kubabe ali kubuli wamu tewali feeling zonna ozijjawa ozijjawa nga nomusaya tanaba kukunyenyamu kumanya nyenya ye tomanyi oba awuuna atya zine gumba atisirikonako nti oba atuuka woli mukadde wakunyenya dda amagumba gasesetuka dda empulira yo nnene muli ku bwana obuto mubakaba abakazi abakulu nze njagala ministry etuyambe abakazi wadde si muto naye abakazi abakulu oyo omukazi ali suppose kuba kati ng'aleeta bazzukulu be nga ssente ye yonna atoweza mu bazzukulu be ssente ye yonna ogulira omuwenza jjindi gulira omuzzukulu wange kati oyo Shabani teyeetaaga wadde okukubako oluyi teyeetaaga na kusiba ensi Katonda agenda mumuteekawo nga living testimony okubonaabona kwe kwonna kugenda kuva ku mukazi oyo ate nga si omugwa bbye waliwo omukazi yakoze video n'atulaga video yateekayo ddoyo Shabani nga yakaba bakadama nga bana sinza Shabani aguluddemu ate kati nze kankubule kati golaba oyo Shabani omu zena wana bavuka ba boda namba esinga kati ya boda kyobola babera ku boda nga bebase agamba aba boda bagamba kwana kadama osirike boda zabavuga za bakadama bule wa boda tandi kukola ba boda bate bakyuse naba n'okwambala bali kusanza bakadama banyirira nyabo bada ne smartphone sindi ya kadama ewoma jada kuwa boda ina iPhone manyanta ina kadama nyabo omulamu goli eriyo menyeka sento jibaji oza wachi bali abulungi bali nnyo tedi asinga boda kati kula ba parking anyo wali wa haji gwe chandemu ne bali ya pilau basane era buli kadama ino wa boda gwatekamu musimbi yekabire nga gwosindika Shabani sento yugolaba omuyala bamuwa okugaba omuyala bamuwogaba tunuli omuvuko Shabani yagambye oyo just mukwano gwange oli ate omukazi yabadde mugalo boyfriend era Shabani singa nabane baloya tebagenda kusiba Shabani I stand with basajja justice for men nenga ate oli yabayabye sente za yakubatya obi ochechi gogama nti boyfriend kuki kugambye oyo musajja ina emikisa kyani kyena munenda kubanga tayamwe bakako kubanga nolo yaze ya mudojinze era nga gochayima imebe kisewo kyali mu feeling nolo yakomewe nyinyi ya mudojinze the second one too much wangamba ki wazimpangani kale omulungi atulaba ku celebrity track extra UG kansulenti oli bulungi bitambula bitya mu ngeri ey'enjawulo onako olwaleero nateera ndi ne general for figure presidential advisor twongera okiggumiza mu mbeera yonna gwe pozi wagamba nti awulira nga sigwe presidential advisor akola atya anune kuvu sesemako gwerero ko olwaleero ensonga zitukwe batwogerako za njawulo nnyo naddala kubigenda naddala mu maaso mu ggwanga oliwaddembe kwekuba olugalo mukama n'osesemako n'okuki kudiiro ki bwoba owulira nga kikkeeta nti gwe kubeera presidential advisor abantu abasinga banywa omwenge omungi bwebasesema baweweera angova kakati nawe owulira ekintu nga kikkeeta wano wekuba olugalo mukama oseseme aseseme ki fulufiga amwejjeko wona osesema ojja kutereera so ensonga oziwulira bulungi tugenda otambulirawo kakati ekisookera ddala ensonga lwaki nkunoonyeza olunaku olwaleero waliwo emboozi yabadde ku mutimbagano naddala olunaku olw'eggulo n'okutuusa olunaku olwaleero gatera akagundi kakyo akakalandala n'okutuusa olunaku olwaleero emboozi y'omukyala Kadama eyavudde ebweru n'akomawo agenda okudda nga gwabadde awo essente yamuyisaako buyisa n'agamba kankuyigiriza ekibuga Kampala nti kirimu n'emyala giri mu kuzimbibwa essaawa zino kyobadde tomanyi omukulu Shabani Selector Shabani yabbye sente wandabye mu kavidiyo nga nti yabbye sente za jjajja yabbye sente z'omukyala mu kuyambako jjajja wafuna Kadama yagenza okudda nga sente tewali ne laavu tewali kino tutandikira wa generali
obuzibu buliwa buvuddewa sente zisumbuwa bazirina banoonya baziteeka tebalabawo gye bagenda okukola bagenda menyekera bwereere ogenda okudda e Kampala nga bakubbi toyinaawo okay nja bagamba nti njogala kwogeza amazima n'okufuminkiriza nabagamba nti success and fire based on reason and reality obuwanguzi n'okulemererwa nga weesigama ku mazima n'okufuminkiriza bayibuli erimu egamba nti amazima gali bafuula ab'eddembe bwe twogera amazima gatufuula ab'eddembe naye nga byonna nyongera okubuzaako ne bwanga tuli ku Sula Motors. Sula Motors bagula emmotoka ate batunda emmotoka empya n'enkadde omukwano gwanga tulaba wooli jjangu ku Sula Motors ogule emmotoka ez'omulembe. Sula Motors asangibwa ku Salama Road ali opposite n'amafuta ge bata African Oil oba osobola okugenda wali ku bannamasaka wali ngakirira ekibuye bwoti ngakirira ku Moreland Power yingiraawo waliwo New Sula Motors. Sula Motors ekimufuula ekyenjawulo atundira waawe emmotoka tapangisaawo ye kenyini Sula Motors ogenda kumusangawo kaye kamoga nakumasagazo wali ne Chairman Nyanza abeerawo nakugamba nti abagagga bali babiri Sula Motors ne Chairman Nyanza ate babeerawo nolwekyo ogenda kuba ku namba eyo eri awo wansi ku screen eya Sula Motors. Emmotoka yonna gye weegombye emmotoka eno etuli emabega Benz Mercedes Benz ate convertible nakulaba ogivugako bweti enange najugula ku Sula Motors naye CM bweti eyange ya black ekituufu ya black nolwekyo kano ka Benz osobola okagaliza boyfriend oba girlfriend oba your son oba your girl nemwevugako nga waggulu abaana balimu exams osobola okawa omwana wo as a gift so nolwekyo nti tuli ku Sula Motors wano wenyini byonna ojja kubako enamba okumanya ebisingawo kaye abeerawo mumpi wali tugenda mu festival season naku Masaka Dalmat we bali okulaba nga bakikwasaganya wagenda mu Christmas abagenda mu kyalo emmotoka muziraba tereza kamera abantu balabe emmotoka ezo emmotoka enene wezityo haliya ojja kuba ozibayisizamu zonna zibalaga naddala emmotoka enene ezisobola ebyalo ozuri ezikuba kimu tugenda mu campaign tugenda mu bakayingirawo ne Land Cruiser tugenda mu Christmas abantu bagenda mu kyalo batambula ne family abasitusa ne family mulundi gumu mugenda bazadde jjangu ku Sula Motors asangwa kiwe ku Salama Road ali opposite n'amafuta bata African Oil mu byonna ojja kuba omusangawo oba ojja kugenda waliwo enkola gambya wala wannamasaka jjako ebintu byenaawe obaire nga ate munange ndowooza oziwulira ekiba kya Sula Motors batunda mmotoka si katogo esalizaawo bw'owulira tokotomanya nti batunda mmotoka si kiki si katogo byonna ku Sula Motors emakinde we tuli tunoonyeza emakindye togenda wala tuli mu makindye kibuye bw'otuuka kibuye ku Moreland Po oba opposite nga ku Prayer Palace ekikuba ekikira kwa Namasaka obagamba njagala amaka ga Sula Motors House of Cars gali wano kumugukira oba akagendawo bw'otyo olaba n'ennyumba weeri nzimba eriko n'erinnya kyendaga nti akolera wawe tapangisa kyovola watunda mmotoka nnamu House of Cars bamuta Sula Motors nolwekyo tuli mu House of Cars ojja sanga abasajja baffe ba Jose Dabuloga nabo babeerawo wano talina kyaŋŋamba naawe oyogera waaki tebalina makulu yakumizi n'emirambo weevulira emmotoka ey'omulembe Sula Motors emakindye weewaawo mwera atule wano akole tasobola banasobola bikola bino bayibuli ga nti abafu baleke mubafuna abalamu babeere mubalamu kati awo nkategedde abafu balekanga mubafu abalamu babeere muki mubalamu Katonda yagamba lwaki munoonyeza abalamu mu bafu naawe badde okamanyi lwaki munoonyeza abalamu nze navuddeyo dde eyo siriyo oli mubalamu lwaki munoonyeza abalamu kakati ensonga za jjajja bamubya akasente bamubya akasente mu byonna tujja byogera tumale tuwunzike the end of the day nina ebintu bingi byenziza mbagamba bannayuganda ne mbagamba mbu some points oba some constituencies ziba ziriwo for a reason naye lwakuba nti abantu amu babuusa amaaso nze jja bazaayo emabega ku kyange nabagamba mu living testimony nti bwe nagwa muba yaaye ne bankuba bye byawandika bye walaba mu Daniel bye wasoma mu Daniel ze yagwa mu mpologoma ne zitamulya kati fe abakkiriza tumanyi
katonda ebiseera ebisinga abayolesa bwakabaka bwe nsobola okugamba nti 95 oba 60 oba 70 oba 5 50% abaana babbibwa naddala bakadamu oba bagenda okukola abakazi n'abalenzi lwakuba mubeesingira nnyo ku basajja mubeesingira nnyo ku bavubuka ababba abakazi naye temwogera bakazi babba basajja oba nategerekeka ojja tegerekeka amagezi olwokuba nti abaana abalenzi ebiseera ebisinga katonda alina wabagumiza ne bakwata obusajja bwabwe ne batagala busaasaane temunnayogera ku baana bakazi oba bawala babba baana ba bulenzi kati n'abaana abawala ababbibwa abo boolabako katonda baba baze for reasons either oyige olabe otegeere bayibuli egamba ojja okyogedde wano yesu yabagamba bwe bagenda okumunoonya nga batutobolosa n'abagamba kiki ekibaleetera okunoonya omulamu mu bafu omuganda alina olugero luganda nti sekawuka kaali kakulumye ebintu ebisinga tebigenda kumala kutuuka kuffe tubiyige situation eba eriwo gy'olina okuyigiramu embeera eriwo gy'olina okuyigiramu n'ogamba kino bwe kiba kiri bwe kiti nange anytime kikola ki omanyi bakazi bammeka abafunye shock ku coincidence eyabaddewo abasindika ssente bameka abawunze bameka abafuna shock nga bakimanyi bagenda kudda wano nga the same thing kibatuukeko exactly bali mu kweraliikirira omulamu akawunti bazitakudde dda omanyi bameka abali wano nga kyabatuukako ne batayogera musanga abantu batambula boogera bokka abantu bawungadde abantu bevaako by the way eno mistake nyalagisa ku government do you know why government Ministry of Gender jengendo okwesibako oba okulumiriza nti yemu etavuddeeyo kusekiwalinga bantu na bintu byabwe bakadama na bintu byabwe lwansonga ki abaana bano mu kugenda bagenda nga bawa emisolo bayina ministry nambe batwala bayina whatever no matter what ne companies batwala ziri under Ministry of Gender companies ziri registered era taweza milioni 10 tasobola kuyimizaawo kampani ebintu bino bizze bibeerawo tulabyeko abantu bangi n'oyo omu eyayita promota gwe mulaba agwa eddalu tomanyi kiki kyamusuula ddalu ebimu ku byamusuula eddalu Robert Osukka ebimu ku byamusuula eddalu kwe kubanga yakeeranga ku makya n'apangisa ennyumba namba n'asolooza essente z'abaana emiliyoni n'emiliyoni ne passport n'azibajjako n'abajjako simanyi zibakebera ki simanyi ziki n'akeera ku makya n'agamba ennyumba ne bakeera ku makya n'ogendawo ng'ennyumba baasenguse nadda mu ssente n'alya kyova aziteeka mu bayimbi ne zifa ezo zonna zeyali yateeka mu bayimbi n'okuteeka ebivvulu yakolanga yagala ombuuzi nti yavaawa yakolanga mulimu kyokujajja ssente twamwekangira ku ssiini thank you so much kati nze nkikugambye olw'okuba amanyi alinamu olulimi limi olulala ajja kubba abaana tewala ajja kufaayo yensonga kyomusango ngusa ku gavumenti singa Ministry of Gender gavumenti singa yavaayo neteekawo amaanyi mangi nnyo okukwata abanyaga abaana bwati nakino kyandibadde kikenderako second emu ku byali binwanya okulaba nga akadaama abeera ne guidance byebimu bye nali nfiirako okulwana okulaba nga bakadaama bakyusa enneeyisa gye bali mu biyumba nebaza Katonda nti bakyuka tebakyakola nnyo ebintu bye bakola mwe mwalabanga abavuma obuvumi bwe natuuka mu maaso g'omukulembeze nasaba ebimu ku bye nali nsabye kwaliko okuba nga tufuna relax home ey'abakadaama ey'abaana bonna bava ebweru w'eggwanga ti at least newamalawo omwezi gumu oba wiiki oba kiki ebenga rehabilitation center bw'abazze nti abaana abo gye bava mu kwogera kw'omukazi yagambye nti yalaze eddagala basanzemu eddagala lyabaddaamira n'agamba mmira okusobola okuyimirira mmira mpeka ezo bwe badda kuno era bwolaba batuukira mu saaluuni batuukira mu kwekweka tosobola namulaba nga yakatuuka exactly noono abaddamu egomba mwebakako tasobola mwebakako abanga mulalu abanga kiki si bonna kati kyova olaba noono we yatuuse bamutuukisiza mu saaluuni kumukweka
kukola era mumulaba omukazi oyo mwasose kumuyita mukadde nnyo lwansonga abadde n'amaviiri ebadde n'ekiki yes mukulu naye nkulu tenywa tetuli ku myaka obukulu just number just what number kata twogera ku human beings tetwogera ku myaka bwe yaba tannaba kusalako nviiri kati mwamulayo asazeeko enviiri ndowooza embeera yamuyinza n'enviiri n'azikolokota kwatu wamulabidde mu vidiyo yasoose ng'alina enviiri nga yakatuuka kyenkugamba nti ebimu ku bye nali nsabye pulezidenti byali ebyo kati munnange abaagala nabo okulabikako okutulendinga najjayo amakudde bakadama ovuma bakadama oyogera ku bakadama ampawabidde alumbye kampani kubanga abamu kubampita yoli omuvubuka yali bawakana akakazi akakolanga ku TV akayita simanyi mukaani omubwati akakazi nakakabbi tova nako kabba bakadama kati bawe nga mpita nga akuŋŋaanya abakazi bangi abananyini companies nga bampita nga muzeyi yatuwadde ki tetusobola kukiza sente zokugenda mu baana kati nga nze mbanjulira buli kimu nga muzeyi bwe nakimugaye nekyabadde atuwadde nga mbibalekera era we nabikomya nga mbivaamu manje singira mu nonsense ate singira mu kintu kitali straight naye mu bimu kubabbawo akakantu yali akola ebintu byakutwala baana oba mubijjukira n'akakazi ne kabiyingiramu era ne kabba bakadama mu magezi psychological kakati mu bimu ze bwe nali nsabye ekyo lwa nsonga ki amwe mother mmanyi omuntu abadde adda obuzi naddala ababeera mu biyumba accordingly namala kusoma situation yali nga ku social media ng'omwana akwata omulawo gwafumbisa emmere ate nagutwala mu toyi neye recordinga omwana akwata boss baba namurecordinga kati waliwo nomulayo ye recordinga nga beegatta omwana ojjukira kati wenasoma situation eyo nemmanya tibana abantu bwe badda wano babeera n'ebintu abaana ebizitazita bye bazina ebigoye bye bambala ne bafuutuka emisinde ngaaba bw'oba ogerako omuntu kwegamba n'ekigambo kadama njukira ebiseera wali oboogerangako nga bagamba nti mbavuma naye weebuuze bwe nali botandika okuboogerako ne bali kati we bali ng'omanyi bantu bameka abafuna shock nga Laavu Masa agambye mbuno abadde anaaza omulambo naye nga Saudi esobola okunaaza omulambo osobola n'okulaba ku mulambo Saudi Arabia omuntu ali mu Saudi Arabia oba ali e Dubai osobola okulaba ku mulambo kizibu ogugjewa abaana bakwatanga bakolanga editing nga banaaza emisota basula najjo tulina pusi simanyi n'ennumba mu buliri ezo pusi naffe tuzirina wano naye emisota ebiteega kwegamba nga bakisuusizza kwegamba nti tebalaga baana kyova nali njagala nnyo Gordon wa Middle East Consultant Gordon mu kusooka yalaga nga abaana abagenze ne bafuna ebirungi tebalaga birungi bafunayo naye nga abaana 85 abasinga bafunye ebirungi bingi bakyusizza obulamu bagaggawadde bazadde baabwe bali okay lwagenda Saudi Arabia waliwo ne gwosanga nga n'okudda tayagala kudda famire ye ebirungi agiweereza sente si buli omuntu abonaabona era nga wano mu Uganda we tuli ti omukisa Katonda waba tannagukuwa okola labira ku kino nti abaana abamu bagenze ne batafunayo feva ne badda ate ne bafunira wano feva ne bagaggawalira wano oshaba so mu byonna nze nalina ekigendererwa kyange omukulembeze amanyi abantu abo kubanga bangi ekyokubiri baba omusolo bafiibweko ng'abantu babeereko nekimu ekyebabakinga ku ssente zaabwe zebaweza omusolo ng'ekimu ku ebyo kyekyo njagala ago naye ogaraddeyo ddi onterayo amenvu amabi so mu byonna kyenali nfuba nnyo okulaba nti at least bafiibwako babeera neyaddeyaddeko lwansonga nti abaana bangi bakomye wano nga balwadde famire nedda ku TikTok ate netandika okusonda ssente waliwo yakomawo nga agongobadde abamu bakomawo era nga babbiddwa ngaoyo nga watandika talinaawo bebabeera in touch ne kati bwe bandigenze n'okukwata oyo omusajja nga sente ze maybe zinunuddwa ezimu zinunuddwa naye kati otunulira omusajja ensanga gye bamusanze nawe waatunula osuubira kununula ki mu nnyumba osuubira kutundamu ki okuwadde osuubira okununulayo wadde miliyoni 2 oba 3 kati ama osuubira so ekyo kiraga kyonna kino kizzaayo eri kye nali nze nnwanirira mu byonna
nebaza Katonda nti omwana omukazi mulamu teyagudde ddalu nakufa ofuna shoka n'omutima ne gwabika sijja kutunuulira kumujajinga ensobi zikola banne zigonjolwa abantu fe abakkiriza mu bayibuli Katonda tugamba nti akolimiddwa yenna yeesiga omuntu akolimiddwa nze sirina muntu gwe neesiga kutuuka ku kisembayo kabeere ebbanga gwenswa naye mbuli gyakimanyi nina bye neesigalizanga era tobalangayo nogaa nti oli mukwano gwange mbommanyi era nsaasira abantu abagamba fulufiga mmanyi omumanyiko ki nga nange seemanyi do you know me olowooza omuvubuka ono tomanyi omumanyiko ki yalimbalimba atya omukazi ono ekyo kyabuntu saagala kudda okusalira mukazi musango nti bangi bamusalidde omusango naye nze nja kwawukana kwa musalira omusango abazungu bagamba nti love is what? Blind. What is it? Love eziba amaaso. Exactly. Buli muntu alina empulira ye n'entegeera ye. Ntera baga nti common sense is not a common. Abantu ne bakiwakanira. Ate tugire tuyiteko. Love eziba amaaso. Love omuzungu agamba nti love is what? Blind. Ndowooza omuntu yenna asobola okukitegeera mu byonna nze nsobe ngenda giteeka ku gavumenti sisalira mukazi musango ate the same time I'm going to stand with this guy. Ani? Omubbi. Oyimirira n'omubbi? Yes. Lwaki? Thank you so much. I have a reason why. Nze nga ntegeera bulungi on my sense nalinnya ennyonyi ngende nkole banzibako ogwasooka omwana wange yeyanziba nze omwana wange azirya oyo natazirya owo kazirye manye nti omwana wange kubanga abazadde mbagamba nnyo ntera nnyo okubagamba nti abaana waleeta omwana ku nsi nga tomaze kuba naye appointment wamwebuuzaako abaana abasinga bandiganye famire ezibagamba nti nze tebanteeta mu famire eno nze tebajja kunzala mu famire eno tebanzaala mu baavu singa omala kwebuuza Katonda kakati ekyala enkuza y'abaana nakugamba nti enkuza y'abaana nabadde nyinyonyola ku kintu ky'abaana abaana abagenda mu kampeni za president nakugambye nti era abanupo bade bakyekwasa nnyo nti kampeni ziberamu abaana bato ziberamu abaana b'amasomero mwerabire kintu kimu nti president Museveni still president w'eggwanga lino ate candidate ali mu bifo bibiri candidate ate president kwera kati yagenda mu kikoza ki zoba president nti abaana nekateo drive teyogera teyogera okweka okuba obubbi abantu drive ki omukulembeze w'eggwanga akyali mukulembeze n'enkiiko yazigendamu era kati njagala ogenda obuuze abaana in fact okuva mu myaka emeka genda obuuze abaana in fact 20 years saate buli mwana abadde asoma oba ali mu ssomero ekibuzo kijja nti who's the president of Uganda agenda kuteekako his excellency the president kakati ekisookera ddala abantu bonna abazze kababeere bazadde baffe batuzaala ku mulembe batuzadde ku mulembe tumanyi Museveni ne tukula nga tumumanyi ffe twakuba tuyimbaga Bunyonyi tumanyi ya Museveni omukyala asika Kabalagala ewaka n'abaana be ne balaba nti Kabalagala ono atuwedde ne tusoma abaana bw'amalira kiri kuba akula ayamba ku maama we okujja ebibbo okususa amenvu tolina woogana mwana wa mwantu wa NRM kugenda muki abantu ba NRM benyini balina amasomero ekyokubiri omwana amanyi president ne laavu gyamwinako togenda mugana genda mu campaign ekyokusatu tulina okuweeta abaana b'eggwanga okumanya muzeeyi biki byakoze bakyakyagala obuyinza oba ontegedde bulungi namba y'abantu benyininyini kati bamama Namayanja Tango Odoyi Tadongo Babula Wundo
kabere prime minister nawe bena banja abaana be basupportinga muzayi nabo balina abaana kwe katulina emirembe gy'abantu ffe tuli mba genzi waliwo ate abalala awo abaana baffe bali mwani bajogedde bagita batya abaana ati sawa zino bali mu genzi no ffe ne bamuwoozi ng'oli mu genzi yes yes waliwo abalala ono si millennium nze ni muki ba genzi beba genzi gali yenero kati gwe kiri kitya kinyinyonyola nkiyige gw'oli mba genzi ate ongambe siri mba genzi toli mba genzi kati abato kati ffe mwe baani abato oli muto kiki tokiddamu ate kati mutabani ni myaka gyo muwala wagambe ki nze ni myaka gyo muwala wagenda kugamba kitoli myaka gyange toli muto ni muto okwana sex n'okuzala wazaala dda amwe genzi no agenzi batandikira 2000 bazadde 2000 gwoli wati nze ni emyaka 25 amwe genzi kati olwo muwala wotugenda mubalabana kati okabeera mbagenizi tukutaddemu mbagenizi tonteekawo siri nze ndi mubaani millennium aha kati wemba ni mu millennium mwe muli mubajjanyizi kati waliwo abaana bammwe bo bali muki kati bakyali naffe bateyatambala nammwe kati balina okukulira okula nga bakola ki nga bakimanyi era babala emirembe omanyi bayibuli byayogeranga ku biro byajjanga ne biyita ebiro ne biyita ebiro byaba Dawudi byajja ebiro yabajja erya Nuwa byajja byaliwo you get byalinga biro ebiro nebiro kati osobola biyita ebyasa ekyasa kya gundi kyaliwo ekyasa nga bwe tuli mu kyasa kye2,000 exactly kati olaba nti nno twalina Facebook teriwo tulina TikTok egenda kuvaako etandise n'okuvaako kwe kati okuvuma tekukyatunda ku TikTok nawe bokyali ng'okyala kukola content avuma bwakolanga content ow'okupanga olaba ng'ono omwana akwata ekizindaalo n'ajja mu maka g'abantu n'agenda mu maka g'abantu n'alumba ennyumba y'omuntu bapanzipanzi bukazi obukadde bambi bakabadde kiro sukaali ne bakaswazaswaza tamanya nti yo omukazi omukadde tamanya nti ebintu oluusi talina na TikTok tamanya bigenda kutambula kyenkana ki bikoma luddawa bikuswaza kyenkana ki by the way nze nafunako challenge ne meeting ono muwala Kyandiru ono muwala gundi Kyandiru namu meeting ajja kwogera naye na meeting ako ono muwala yali mu kapasita yiga nabbi omukazi nabbi omukazi balina okusomozebwa ku baafuna nengenda nga njaga bambako bagende wajajja na Loiso nengenda nebangamba jajja nangamba yamuvuma omuwala oyo nga bambi alina kyayitamu abantu bamulowooza nnyo nti musambwa kyalina obugere bw'ente obw'embuzi abantu bakitwala mu lyayite ng'omuwala mulungi nabbi omukazi oyo omuwala mulungi alina figa kati actually abantu namba esinga nakati bo balowooza oyo omukazi oba obugere bwe bwa mese oba bwaki you get kitono nnyo kijjamu abantu okujjako ffe abategeevu naye ero jasanga omuntu nga ye amanyi nti nabbi omukazi alina obugere bw'ente musambwa olw'ennyimba olw'ebyo ebyalingawo kati ffe nze nawuliranga mu kuyimba edda abasajja bayimbanga akakazi akaddagala ly'ensansa bwazanyanga ng'emizimu kyova era kalinga emmandwa kalinga azimu bwazanyanga nabo basabba wa mugonza simanyi bani twakuwa tubalaba nga bazanya simanyi ekyali oba omuzimu simanyi gutya essanja basibanga essanja ne bazanyanga bitya kadonka moyo wedda yazanyanga emizanyo naye nga bazanya ebintu kati ffe bajenize ebyo tetwabiraba kati nange nosabirabako ebyo ebintu nakulanga mbiwa ate ffe ngambye nti oli jenizi siri jenizi naye ffe tebatukiriza nga genda mu bikaali according na maka genda kuliramu twagenda mu bikaali tetwagendako mu bikaali ng'ogenda otya mu ndongo ogenda otya mu kikaali mbwedongo yaza ogenda genda mu ndongo enonka kundi ove wa Haji Badru ogende mu ndongo Allah wakba odde mu maka webaka ebuwe kati gwe ndongo ogiyingira otya mbeera yansi eno kujja kuzungu
Embeera yakutwala mu ndongo. Ate nze n'obuwulize bwe bwandeta mu ndongo esonda tujja kukola video namba buwulize n'okwagala abaana n'oyingira endongo. Nalabako abadongo bajja ne bansanga mu woteeri. Woteeri yali ya muganda wange ewa Ajati. Baba wange nga mukola ng'omwana muto wabeera mu woteeri. Nkana kata koze suwa nakakola kino abantu ke batumatuma. Kata basekamatte bantuma nnyo baani abo ne bantuma. Leta wali chapati ndete wali mpata iwa mata. Grace sekamatte. Bonna nga Eagles bwe yali. Era bandeka nkati ne baweereza nga sekanya sikola ki. Duko natera bamata wanu gawadde ononye eri. Bansanga bako ne bagisigala nga bagenda mu bidongo byabo. Era basigala bagenda simanji bakoma endongo yabo. Ne yansanga era ne wonye omuntu aga nti yanjja mu kyalo. Uhanjija wanga wasanga nekuzamba. Wansanga nkola mu wote. Wava wekka mu kyalo. Ogamba ndakuleta wanjija. Kane bagenda bidongo na nesigala ewaka ngomanyo mwana asigala ewaka ntukola emirimu gyaffe. Nenkula nenjije Kampala. Nerete Kampala. Bwe nerete Kampala. In fact nze natandika nagendako mu UBD okusaba omulimu. Roja sijjambuga yagikulira. Roja kijambo. Ngayimba sirikawo ko munaku simanye biribawo biribabiti ngomumanyi oyo ngaatukikako. Tutuulira obenya mwana wange simanyi tizikusanisa. Kijambo ono waffe. Wangi mubuuze gana mubuuze ati fulufika ajjako nasaba omulimu mu BUD nga gwe boss. Ngalina omukazi yayimba nga waliwo omukazi sita yayimba yatya nanna yayimba atya bannange kazi yalina akayimba nja bijjuka naye nzijuka kijjamu ngayimba akakayimba nga yeesiba embuga ati neyeesumika maama nnyabo ebibimba bikka so kakati bannange ye tutuuse tutya yensonga lwaki tuyimirira n'omusajja eyabbye omukazi. Nze I have a reason why I stand with Guy. First of all, bamwita Shaban. I don't care why Shaban or whatever. Nalabye omuntu ogumulinga ejjinja lye batawalizaako mu kyalo. Mulimu ne ampu z'oluguudo. Banna. Kakati gwomanyi abakazi bameka ababbye abasajja. Oba babbi abavubuka. Gwomanyi abakazi bameka babbi abasajja. Singa abasajja baali bava ne baleekana nabo ne beezirungula mu ttaka. Wano twabulwa ministry oba ebitongole ebiyamba abasajja. Kyovola abasajja bafiira mu mayumba. Abaana abato bali mu kubaleepinga. Abakazi abakulu bali mu kweyambululira mu baana b'abantu. Ompulira bulungi? N'osanga omukazi nga jjajja wa Shabani. Jajjawa wa Shabani. Afunye feeling. Bw'oba toli mutemu ng'olina musinga olina n'ekikusiiwa. Ojja wa feeling ku muntu gw'olebe ku TikTok. Tomumiitingangako. Tomanyi n'afumitayo baakasolo kamulingamba labe. Tomumanyi oba ekire emmandwa zimukuba. Oba aluma amannyo. Tomanyi nfuluuta ye. Tomumanyi. Nti ne wayimirira yenkana wakale ayinza kwa bayimirira ne beeraga n'obusolo. Era byonna tubisuubira. Ebimundoza byatwazizza essimu. Naye tomumanyi oba mu tayimu ki oba zoliga nga amira eddagala nga bwamira eddagala omwogera aba yakamira eddagala lye. N'ofuna feeling ng'olina famire yo olina ne baganda bo. N'omutuuka ne ku extent mugaa nti genda ewaffe oggyeyo ebintu byange. Njagala munkotinge bulungi. Tigenda ewaffe oggyeyo ebintu byange nabyo bitwale. Omusanze ku TikTok. Ku TikTok. Ate otulaga nga wotabeera ku TikTok. No matter what nemba nakakusinkana emirundi emeka. Newe mba nakakusanga emirundi emeka. Love ne sente bintu bibiri byanjawulo. Love ne sente. Kyovalaba lwaki mbuleminga government. Mugenda ne mulabe ennaku zino nga abantu be batta bangi. Abavuka babatta, abakazi babatta ne mutamanya. Omuntu ngoyo omuvuka bajja kumubba aleme kwogera. Akwata omuwala amutwale Samoya yanga amutute out amutuge. Jeje mirambo gye musanga. Lwakuba okunonyeza tekukoma. Omuvuka najja kujja kwereganga Maria kuswala. Abala balina abaana baabwe. Kati oyo njagala ombuulira omukazi oyo abaana be bawulira batya.
abaana be bakulu bonna mbo osimanya emyaka ameka bawasa babiri bawasa balala bafumbirwa balina obuko buwulira butya ebyo bintu bigenda kuva ku TikTok gamamagabanga batwala n'empale y'omunda batute ne paadi oli abadde empale y'omunda adde atwala yaki anti kati ye yabbye byonna ekyokubiri yayodde ekyokubiri abalala beegema ffe tuli bakkiriza mu Katonda tugenda mu kyaki naye kati ng'omuntu ng'oyo omubbi ayinza olowooza nti empale yajja okukolerako emikolo oba akole ki tomanya abalaba basula n'eddalo oleme kumulondoola yes kakati tomanya empale atutte yaki ekyokubiri agizo gitwala by mistake kuba asitudde ensawo zonna nga yabadde mu nsawo ekyokusatu empale yatuuse ty okugitwala kubanga mu kwogera kwabwe tekulimu kwegatta nika mu kwogera kwabwe tekulimu kwegatta omanyi lwaki omukazi ayogera nti oli bwe yatuuse n'amutwala wagenda okuswa n'agenda adda ona ng'ali mu saaluuni sinnawuliramu kigambo kyakwegatta we kiri ono yamulagira dda ntamwetaaga n'omwaga tamwagala omusajja amaanyi ogajjawa mu bulumi bwoyitamu mwekwasa nnyo nti temwena mutereka ssente nyongere okubajjukiza nti banka already yatuuse dda mu Dubai Equity Bank nagirabye Equity Bank etuuse mu Dubai era abaana bekwasa mutemuna gye mutereka ssente zammwe gye mukola ki genda ku Yugi Vibes osobole okudownloadinga olabe Equity Bank saving etya etuuse eri mu Dubai ku street ki era bakola batya nze Equity Bank gye ntereka musigifunanga mu buzibu era tenzibanga kyensobola okubagamba esavinga bulungi sente zaffe bantu bangi nnyo abasavings mu Equity Bank abalina sente temuddamu kwekwasa nti temuna mutereka sente abaana abali mu Dubai abali mu Abu Dhabi abali e Sharjah abali Luddawa abakola businesses nammwe abantu abagenda okusubula mu Dubai abagendawa totawana kuddamu kutambula na sente mu baaga Equity Bank gyeri sente ogenda zisanga ojje bujja ogule emmotoka ozitikke odde wanero osanga Equity Bank ogenda ojjeyo sente osasule ndoza kyo bakitugondezaamu so Yugi Vibes genda okudownloadinga omukutu gwe osobola okulaba Equity Bank ndoza kalango nakutuwa ku sente banatuwayo ku sente abo be bamanyi naye tuyamba abaana bakasa bali bategedde abaana bakitegedde so tewali feeling zonna ozijjawa nga n'omusajja tannaba kukunyenyamu kumanya nnyenya ye tomanyi oba awuuna atya nti neggumba sirikoonako nti oba atuuka woli mukadde wakunyenyanyenya dda amagumba gasesetuka dda empulirayo nnene muli ku bwana obuto mubakaba abakazi abakulu nze njagala minisitule tuyambe abakazi wadde si muto naye abakazi abakulu oyo omukazi ali suppose kuba kati ng'aleeta bazzukulu be nga sente ye yonna alowooza mu bazzukulu be sente ye yonna ogulira omuwenza jjindi gulira omuzzukulu wange anakuyamba nawe nga tokyalina magumba gatambula kati we tokyalina maanyi ekyokubiri mubali mu kunoonya Shabaani kuliko sisitawe y'omu kuba muyambako okunoonya y'omu gwe bagamba awe Shabaani ensawo sisitawe bakati asobola okukuyambako n'okunoonyerako dyagala n'omusuza wati omwesiga kumuteresa sente omusajja bannange tudde mu reality nze lwaki nyimirira n'omusajja 100% waliwo Bayibuli egamba nti tokemanga omuntu tokkirizibwa kukema muntu in fact oba nekkooti tekkirizibwa kukema waliwo amateeka ojigamisa Museveni nga gati tokkirizibwa kukangakanga wano waliwo amateeka intimidation bakyogera bati okutiisatiisa kwe bayita okukangakanga kati awawali okukangakanga waliwo ogundi nyingi weziti tokkirizibwa kwegamba oyo musajja in fact okutiisa okukanga kati njagala mpaka kati Shabaani agenda kusinga oyo mukazi mukooti singa nafuna balo yabategeera tasobola musinga kwa donna ate lwaki naawe ate am telling you tosobola kukema muntu ne kooti yennyini ne bagamba nti ogola si mubbi tasobola kubeera mubbi aye n'omukema kandi abo basobola okubba n'omukema omutuma byatalina naye tabirina omutuma byatagulangako oteresa otya omuntu milioni 15 nga naye tazikwatangako Shabaani ajja kuganza sikwatanga ku milioni 2 mulundi gumu sente yazimpa nenzitya nazisula nozisuula nyiza oba nazisuula ayina right bana zijukiza edda nga nkyali muto bampaako 5 omuntu atamanyi mateeka myezi 5 nga nonyako nusu nze bampa akakadde wano mu Kampala
sisobola kunyonywa nakatuusa ntya nakeyambula ntya bakanziba nako nasookerako 5,000 kankunyumiza emboozi nyimba olimba lwa mukyakale teepu Lusiini agisiima nga bayita Chance Nalubega Chance ng'atunda olimba bayatunda milioni ameka bazene bayatunda milioni 5 nabagamba nti omukisa gwe nina kubanga kwolwo omuntu abagamba n'ennya lya full figure Misa akisemakula kubanga Chance yali agenze wa Lusiini amwise nasangayo Misa aki kati baleeta ebifaananyi byange nti ono yayimbe nga Misa kyagamba ono muwala waffe full figure ate Chance wamugjeewa omwana waffe wamugjewa ti full figure ndi yenga Lusiini agulirawo teepu n'erinnya obunya lyaguza teepu kakati bwe bagula teepu Chance ye sente yazituweera mutukula yazituweera Kasese yampe emitwalo 5 nyabo safaayo nakumanya teepu bagitunda mmeka ata nogenyini sigakwatangako novuya nkulaba ng'ovuya naye nga buli lunaku olina okuba bw'otambula nga mubbi nga tekuva wano osaamudde Kampala naye Kampala tomanyi ogenda ndaatendeka emitwalo 5 ne baganziba nakeera Abudu yeyagabba nagakozamu ebibuuzo Abudu yaganzibako muvuka bamuyita Abudu naye yali muganda yalinga muganda waffe kati bwe nali nsula yagakolamu kigiwe yazibba yali agenda yali asomye ng'atuuse ku final end of the year nga talina sente zigenda kumalako ate nga bagenda batikira nazibba nazikoza nti yaŋŋamba yazitoolawo kuba nali nabalaga we ziri naye baali bansuuza busuuza abaana ba Land Road abo abalinga baganda bange naye nga tubeera wamu awo biki sente nazikolamu ebibuuzo esente wavuya nazo emitwalo 5 nyabo seera saazigulako wadde akaleega kati waliwo addamu ampaaka akadde era oyo omukazi alinga akayimba ka mobile money yakandyako natambula n'akakadde nga situnudde mabega naye nga ne bonkanga nkuba enduulu oli ne watakuliiko nsobola mukubira enduulu paka waka okumanya nze nalina omukisa ojjukira omusajja gwe bayita Front Page Microfinance wamuwulirako nze nasooka kwoyo omusajja yasooka kuyagala nze namutwalira abantu bonna ntutte baffe be bawadde emmotoka natwala abantu n'oyo nyine mutwala naye buli muntu gonna mutwala nga omusajja amugamba kati obeera noono omufulu figa omulalu kati atategeera tasoma agenda kuyamba ki mu kampani n'oyo omukazi gwe nawa akakadde kange yakatwala bwe namutwalayo kuba ye bamuwa milioni 10 yamugamba kati oyo gwokozesa atategeera omulimu gwaba nze kumanya nti kati gwe tya ensi musajja gwe nawe tuviire kati gwe tya ensi gitye oyo omukazi bwetuuka mu maaso g'omusajja yamugamba kati oyo omukazi gwokozesa bonna nze nabatwala bonna nze nabatwala oyo omusajja okumanya nti abayimbi nemugaa kino kintu kiteekemu abayimbi bakirangise nze kubadaga nina omukisa nze namutwalayo esente zakubonyaabonya kitegeeza omuntu alina kemebwa yadde ne sente nyingi tokkirizibwa kati omukazi yakemye omulenzi milioni 15 zimanyi omulenzi akola mulimu ki omugasa milioni omusindikire nga milioni 2 buli mwezi yagaye mbw abadde amusindikira simanye 2 bwebasevinge ne maama w'omulenzi mbusimanye 2 ojjewa patayita esevinge ne maama w'omulenzi nga nawe ennyoko gyali mama yandibadde nga nyazaala we gwotalaba nako oba yamulagana bisiikirize simanyi amanya ogajjawa buno obusirusiru waliwo bayibuli egamba nti omusirusiru n'omusekula mu kintu alekayo obusirusiru bwe oyo omukazi yatugambye nti omwana we yamubba n'akyawa omwana we mukumukyawa ennyo yamugamba naye mutwale ku ddungu aliwulire kyali kimumala obutaddamu kwesiga muntu oba omwana we yennyini akubbye ate omusajja takwebakangako gwolabira ku tiktok ng'omanya ti oba olaba azimu oba oyogana mawobe nga lw'omusanga lwaba agenda okwogera nawe lwatereera lwaba era amize eddagala naye gwe bawa sente yazitwala walabye wasula ate sente ziba na mukisa tezirina mukisa azibbye ne gwe babbye bonna ekisooka ddala azibbye talina mukisa wadde era ebibuno bino byagenda kati oyo Shabaani teyeetaaga wadde okukubako oluyi teyeetaaga nakusiba ensi Katonda agenda mumuteekawo nga living testimony okubonaabona kwe kwonna
kugenda kuva ku mukazi oyo kugenda kuva ku mukazi oyo ate nga somo gwa bye waliwo omukazi yakoze video n'atulaga video yateekayo Doyo Sabani nga yakaba bakadama nga bana sinza Shabani gwe mulimu aguluddemu ate kati nze kankumule kati golabo oyo Sabani omu zena wana bavuka ba boda boda namba esinga kati ya boda boda chobola babera ku boda nga bebase agamba aba boda boda bagamba kwana kadama osirike boda zabavuga za bakadama bule wa boda tandi kukula ba boda boda bate bakyuse naba n'okwambala bali kusanza bakadama banyirira nyabo bana ne smartphone sindi akadama ewoma genda kuwa boda boda ina iPhone manyanta ina kadama nyabo mulamu goli eriyo menyeka sento jibaji oza wachi bali abulungi bali nnyo tedi asinga boda boda kati kula ba parking anyo wali wa haji gwe chandemu ne bali ya pilau basane era buli kadama ino wa boda gwatekamu musimbi yekabire ezigeza abantu bangi bagenda kukaba ba ati kyenda kugamba nti Katonda akati yaleese ono nkubuuzi twatandika nkugambye omanyi bameka abalabye eyo story nga newe bali kati bategeera goza waki kadama tebayomba nnyo bonna bazadda kwekyekinga mbadde gwe mbadde nsindikira ankwana eyankwana luli n'abaana ab'obulenzi bennyini bababba bwe batyo omwana w'obulenzi ava n'aleka omukazi mu nnyumba nadda nga n'ennyumba bagivaamu bamukwana nga ssente ze omulenzi omulala zaalimu kino nekisinga kirina ku baana balenzi abawala basobola okuleekanaleekanako abaana ab'obulenzi bababbye ne bamamalawo omulenzi n'agweddawo nga talina kwatandikira n'ayitako nagamba nti yavaako nemugamba nti yavaako abaana balaba bawaiza njaga taginywanga nako yavaako olw'ebyo yagenda n'atoba nga manyi agenda kuddasanga essente ze awo neebaliza AIDS company era bwanonze manyiwo company emu eya AIDS company era njagala ogenda okyekinga kuba nabagendeddeko mu AIDS company nagambe neebaza Gordon yali wa Middle East consultant Middle East yagenda nga neerambula abaana baayo n'okumanya sente zaabwe bagenda zikozesa biki era abaana abagenda mu Middle East abaana b'osinga okulaba abali obulungi bonna bagenda mu Middle East yakolera ddala omulimu kakati kati AIDS company yeriwo AIDS company eyina wosavinga sente era bwodda bwano bwe paba ogenda buterevu n'ojjawo omudiri gw'ensimbi gwonna buli mwana yagenda abaana basinga okubeera ku Dubai airport awo boosangawo bwogenda boddayo Dubai babuuza wajja na company ki sente zaabwe bazirina bagagga na bavundu bagagga omwana agenda tagetinga emyaka 6 myaka 2 nadda nasanze omwana omu nga yadda ne miliyoni 16 ayagula nti alunda nti naye ettaka kati we yagenze ku ttaka lyeyo yadde azze kwekubira mulanga muyambeko nti muzeeyi amugula ettaka nga yagenda n'apangisa ettaka ly'abakalamojo kati baagala mutematema kutwalayo nte zaabwe yatwalayo ente nze byokulunda nti nange sibimanyi naye nga yagenda ne AIDS company nakola mini 16 bakusevingira account weeri sente okomawo balina ne banka awo abo baki AIDS company bwe banagende mu AIDS company adda wano ne sente ze wano teri kwekwasa mbu saazifuna teri kugamba ate sizirina era ekyo nkyebaza Mr. Bowaz ekyo nkyebaza ku AIDS nga gwosindika Sabani sente oyigolaba omuyala bamuwa okugaba tunulira omuvuko Sabani yagambye oyo just mukwano gwange oli ate omukazi yabadde mugalo boyfriend era Sabani singa naba ne baloya tebagenda kusiba Sabani I stand with basajja justice for men nenga ate oli yabbye sente za yakubata obi ekyeki gwogamba nti boyfriend kuki kugambye oyo omusajja ayina emikisa kyani kyenda munenda kubanga teyamwebakako kubanga nolo yaze yamudojinze era nga gwokyayimayima ebyekisibo kyali mu feeling nolo yakomewo nyini yamudojinze the second one too much wangamba ki wazimpangani wazimpa as your friend mikwano emeka gituwadde sente fene sente tulina zonna za mikwano gyaffe mukwano gona katuli wasula moto zagenda kumpa mukwano chairman nyanzulu otuse nanguli ebyokulya mukwano noli agame nti zo mukwano gwange ensobi ali weemu esobola mukwasa kukuulira nansawo ezo yazitwala atya awo wewali obuzibu ate nawe asobola woza loya waba mulungi omanyi mumbana ba loya musawo zatwala yatwalyamu n'akapale anti ye yamugamba ensawo yagisuze mu loogi mukwano gwange nampita muyambeko nje wano ebintu bitwaleko ewange nga simanyi wadda kati we nafuluma nambulako neninya boda mfune nsooke nfune wentereka ensawo munoonye nziza Shabani sawa yona yandi Sabani
tomugenda kumusiba nabe oli gundi agamba tugenda kusobola mbonna bonna abatta abantu bali waweri wanigino gamba tabyemu atase muntu kuba musibira ki yasente oli yazimpa bu yakoze ekigwate basenako gwata wasanga kaine empetaye ngoli ya muwa sente teyamukaka teyamutuga teyazimujako ku pisto tavulete dobale teyakola ki kebere simu yajimuwadde pajamubuza simu yono mukazi yeri wanti yino wajije wanti ono yajimpa ogwo musango ki nzo rwampade ngenda Saji musiseko sakoze eki buli kyabadde ayina badde akimuwa mu bulungi era government yagenza daddayo waliwe nasuza gye ensawo kitegeeza babadde in touch mukuddayo wali yategedde tono we yasuze ono ekitegeeza mukwano gwe yakoze eki amulagiridde nti wange genda wanonere ebbaga namulekera passport omusirusi wadde yamukolera endala yamulekedde passport yokka nga kyamutegeeza ddayo okole ndiye ddayo nkolera ndiye kuba nawe bukazina Shabani temwinawe mumusibira ebyo byonna bivudde ku bunafu bwa kitongole kyaki Ministry of Gender butaterawo baana abo bitongole singa baba n'ebitongole bibagasa eyo nate bandituuseyo bandigenze n'okumanya okukwata Shabani bandi mukutata singa manya kyemusobola okusevingako kimwandigenze mula mawuli oba mu TikTok nga mutunzizza akabanja oba nyina atunze obubuzi oba obata gyebuli ng'omuwala ali eri gye batuukira nga bamaze n'omukansolinga kubanga buli muntu ajja sente badde oziwaani osuubira kukola ki that counseling eyo emiranga gigenda mbeera waawo mingi miranga mingi kugambye ebimu ku byeyongedde okutta abantu mulaba abawala be batta mulaba abasajja be batta bavubuka omuvubuka asirika n'agamba kyonkoze n'agamba tugende out bodi ne bagisanga ng'omanyi bantu bameka bafa be mutalaba bantu bameka bafa be musanga myala bantu bameka abafa be mutta waliwo owulira nti abadde akava ku kyeyo n'afa basangiddwa atiddwa ekyo ng'okijjako nakino kankikugambe gavumenti erwana ennyo eteekewo ebitongole ebiyamba abasajja omanyi lwaki ebyo ebiddagala bimugamba bw'amaanyi g'essajja byeyongera ebyo bigwe bafumba teri musajja atalina maanyi gakisajja galagawa geyalina galagawa osanga oli nga yazaala n'okuzaala alina n'abaana bayisa bubi abasajja babatiriitinga bubi babatokyalinga ewaka babavuma omusajja onabeera nga tasobola kukwatako nga nembambuli tasobola kukwatako zino essimu zisa amaka muyingira obuliri omukazi namala 2 hours naawe oba okikola njagala kati gokyetekemu teri muntu ayingira mu buliri ng'alina essimu natagenda ku TikTok oba ku Facebook n'asangayo n'aginika ebinnyo omukazi ali mu buliri oba omusajja ali mu buliri tamulinako n'asanga yakasa n'atulika yekka omanyi omuntu oli gwebase naye kyabawulira bubi nnyo nokwebako tasobola kwebako kwadde ofuna fiiri kati n'oba osekera bibuuka biriko tasobola kutamanya nti obadde osekera muntu olina gwoseka naye simu alaba akulabanga amawube essimu zimazeewo obufumbo bwa sajjide ku bodaboda wuuyo akute iPhone katoyo alina kadaama katoyo alina kadaama kadaama alimu eyo okwegulira essimu n'agigulira omusajja okumanya omukazi ono nayagadde nnyo kimutuukeko mbunga bakanyumya n'omuvubuka okumanya omukazi ono bannange saagana mulaba nze yagambye mbu yalaba omuvubuka nga mwatandika mutambu yagamba nga buwaliwo ayagala okundya naye namugaba akkiriza bakulye omwana yagambye muli akomedi nga nagamba waliwo ayagala okundya naye eŋŋaanye mbunga akola buchallenge bwabeera omuntu agambye aganye okumulya ate gwe omwesibako omulye mboli namugamba lwaki tokkiriza ne bakulya kati yakkiriza ate lwakyatulekani kigeza omukazi yalumba omulenzi namugamba bakulye alinga amugamba nzigiza nkulye mbuno lwe yamulaba namuweeza emitwalo kirala agula essimu muyimo gwonna baki ewa mwe teri bazirya oyamulabirawo namuwa ekinaana gulamu essimu gomanye ekinaana ng'olina abaana alina n'abazzukulu
Oyina abaana abazuuku. Genda ogule simu oyagale. Oli kadama. Tudde ku imo twogere. Kwegamba nti nze kyova olaba lwaki njaganya AIDS company. Tindi bada abaana n'okugenda okukola tebamanya kibatutte. Tewa briefing. Kiki ekyabatwala? Kiringa abantu abaweerezanga wano ssente. Nabagamba wano obeera Bulaaya n'oweereza omuntu ssente bw'akuzimbira ennyumba. Okimanyi kitegeeza? Ennyumba obeerawo n'ogizimba wakenyini ekujjamu ebyenda. Kati weereza wagikuzimbire. Ndaba banja bapostinga namuwa ssente zange yanzimbira. Yakuzimba oyagala azimbe biki? Ssente mmeka? Anti kati kankubulire. Osobola okuzimba ennyumba ne bakulaga wagenze miliyoni 5 ng'oli ku musengi. Fe abazimbyeko. Era oba tebiyegulidde n'ogaba banzibye. Miliyoni 50. Kati kadama ajja kuweza miliyoni 10 ayagala ennyumba oba miliyoni aga. Ajja kusanga akantu ayombe. Nga tumaliriza nje njagamba ekintu kimu. Nze njagamba ekintu kimu, justice for men. Abakazi mulekerawo okema abantu. Sitaani we yajja okema. Abantu bangi bagamba bebuza sitaani, abalala babuza Katonda. Sitaani ali mu bantu ffe kennyini era atambulira mu ffe bantu. Wadde nga ne Katonda ali mu ffe bantu. Tebagenda kulaga ka sitaani kali awo nga ne wankwadde bakwata ekifaananyi ekintu ekidduka venye bakisiga sitaani. Ne bagamba nti sitaani. Oyo sitaani. Ne sitaani ali mu ffe. Atambulira mu ffe. Mu ffe mwennyini. Oyo muvubuka ayina emikisa 99 egiwangula ogwo omusango mu kooti. Singa balina balooya basobola okusitandinga naye. N'awangula? Yes. Ng'ogyeko ne kooti y'abantu eyaffe eno eyatudde. Oyo kyakaali era. N'oyo kyakaali yazimuwa ku jjuuki. Kiki ekikutusoggamu omuntu tagana n'ebintu ewammwe n'omuwa n'abimuwa. Teyagenda alina bwe yamenya. Ebintu byange babikuwe. Ebintu byange babikuwe. Kiki nkolagana ki eriwe kuweesa ebintu ebyo omuntu? Busirwa wabuyonka babukuba mu mpiso bugwagwa ki obukutuusako ekisente eyo. Nti nagamba nti feelings kyezo omuntu nga tanaba nakwebakako. Tobalina kasolo ke kali linki mmeka. Owulyanga gw'oli mulaavu. Owulire mulaavu. Toli mutemu ekigendwa kyo kyali kyakutta Sabaani. Ekyo batomanyi. Ekigendwa ky'omukazi kyali ki? Ng'omanyi oba otya yali agenda okutta Sabaani ekyokubiri yeebaze Katonda. Nalabye omuvubuka ng'aluma emba. Akakasajja oyo si muvubuka kasajja. Nga bakakutte kaluma emba bwe kati. Ajjako kakakamutte. Ate n'ebintu bya laavu bizibu. Lindako babalekemu eddakiika 2. Oli omukazi gwe lindako. Yayagala akasajja. Omukazi. Njagala obetegereze bulungi. Oyo omukazi agenda kuba omusajja oyo chance. Ensaawa yonna abantu bagenda swala. Ekyo mukisuubire nze kati nze mbala situation ate nze ndaba. Olaba enjako omukazi gyabadde yaka. Bikiwa bwe yeesunda n'ayagala okugweddalu talina kimusondalu sina sente. Oh my God. Si sente. It's unbelievable. Yalaba nti oli yali amwagala nnyo nti bannanga I can't believe it. Bakuzaala naye bantu akyawagana ku nsi besangako balongo ne baawukana. Oli aleka gwazaddemu baana ogamba naba nakuzinako twasamira otukaabiri oyasamirira. Gwa mubalekeemu yajja n'omujja mu kkomera. Tunula olabe. Nze nensanga omuntu oyo nga nzibyo ne simugwa mbulagaawo. Abo badde balina kututaawuluza nga mulumyeko okutukko nga nkulina mu kamwa. Yabadde alinga agala mugwa mu kafuba. Oh my God. Alinga yabadde afa okulaba ku mulenzi walaze. Mbutwogere ate n'omusajja amumanyi obujega bwe. Mbutwogere. Twogere ki? Gwe lindako obalekemu. Amumanyi bajja kwogera. Nze I stand with musajja sina gaswala na bakazi. Ojja basanga abo gambe kino ki. Musajja mukulu muzibu ye naye ayitako obulamu bwa mulema. Obulamu bwa mala mulema. Omuwadde miliyoni 15. Omuwadde miliyoni 15 azikozesa eki. Omuntu atakwatanga ku miliyoni 10 ekyo kye mu kooti. Oyo omusajja agenda basingira mu kooti muswalera. Nze nyimide n'omusajja kati nze kangwe n'omusajja.
justice for men olw'abasajja ababbiddwa olw'abakazi abakema abasajja olw'abakazi abeesiba ku basajja ekyo gwelindako balo abagenda kutaputa ogwo musango bajja kubulira ogwo musango tosobola kema na muntu oyo mawobe nawaasula omwe 15 million ate 15 million wazimu wotya tozimuwadde mulundi gumu omwezi akakadde omwezi okujja ogenda osindikira muvuka wawana akakadde mamanya akakadde ketwatuulira wano tukalidde kaweddeewo n'olinda omwezi ogujja mb'osindika era akalala n'oguddako nsindikira embungule simanyi ebima by'amasepica byoza amasuwaani ani anagera ani mbu n'ogujja n'osindika mbu ate munayefunayo ekikamula juisi byebiki yagambye sisobola kikkiriza bannange anti atasobola naye ategere reality so mu byonna nsobola okugamba ekigambo kimu abakazi mbagende mu Saudi Arabia nga mumanya ekibatutte mube n'ebigendererwa abali oyo baali babbyeko mwewumbewumbe mwekuŋŋaanye nga temunasobola kutuuka ku extent eyo kyensobola okukakasa Shaban talina sente zagenda kusasula mukazi oyo kyenekakasa ku nfaanana ye newaabwe tebalina kyebasobola kutunda nga bwe nalabye Shaban ekirala nyina ateekwa kuba akimanyi nti oyo mufere mutabani we according omanyi nti waliwo omuntu gwokwata nga aliko difference eddala 2 nze nakwatako wano polomoto omu nga abalala nensanga ne production warrant nga balamuzi basayininga dda abantu bajja basooka mu 10 kyova olaba nze nina gwe nagamba nalabako abagenda ku kooti bwe bagenda bazonga ne mbagamba mpite ku babanja mubalabeko wano mpite ku babanja ojja kwesanga n'obulamu bwa babanja ffe tuwumbawumba abantu abamu gundi mubanja kino gundi ajengweza nko botiki emotoka javuga ndi banja banange yale wana embizi yanywa omwenge gwange banange no olusi ffe tukwata mu nsawo zaffe nabuuza mpite ku babanja mbalabeko nze abantu abajja ku promota gwe nakwata kuliko lekyambako mmotoka nakitwa simanyi wani kuliko omusajja w'omunde bayambako nagamba waliwo bannanga ate abali mu byalo simanyi byantonde simanyi wa nga bayina production warrant ensayininge nga by'abantu sente owe 5 owe 10 owe kwegamba nti kakati kino nze ngamba abakazi Shaban ne wono musato gena mujja mu de emiliyoni 2 wabula kigenda damejinga abaana bo kidamejinza abaana bo gye bawasa abafumbirwa bukenyi kikwongedde nkusaba Katonda kuseka ekisaache n'omukono gwe akugabirire oyite mu situation eno naye kino kigenda eri abakazi ababba abasajja abawala ababba abaki abasajja musajja akolese wanagenza atobe n'asindika senada omusajja namulabako recent lawe yagenda mu church nagamba nakomye okutta mukazi wange zenne unyo kubanga temwalaba story yonga atambula mukazi musajja nagamba simanyi kindese mu church musumba nazze kutta mukazi wange nebengenda okumuttisa bibino omukazi manyi n'omusajja gwayagalira mu nyumba yange sente zonna zonna zempereza zenkoledde ebbanga aziridde nembaga njimanyi olunaku lweriwo walaba story bwenjogera abantu balowooza nnimba n'omusajja nagamba nkomyewo okutta mukazi wange abasajja bali ku ddungu abala bali London America luddawa bali mu misiri gy'ennaanansi bakuula bino ebintu ebiswa simanyi byani nadda wano banoga emboga emigongo gyakutuka data kyasobola nakwepikya mukazi nadda wano nga mu nnyumba ye wagiwasizaamu sente engoye z'omusajja yazambala ekyo kigende eri abawala abakuula abasajja nze I stand with musajja era oyo musajja yabbye oyo mukazi yabadde an example mutegeere kyabatwala muddemu amagezi n'akatoola nenga nga bitigamu tuli kusula motors gwayagala motoka gikola bato bagikola swap oyagala gula motoka mpyo bankadde oyina gyotunda bwetaga sente za cash jangwa no ku Newsula Motors esanga wali ku Badamasaka wali Makinde Kibuyebera nga yamuka ku Mole and Po oba prayer palace awo oyingere kawo ojala waliwo ekizimbe kinene nnyo nnyo kiriko Sula Motors building wakole atapangisa awo kyavala batunda motoka namu oli wadde meno twaje watutte jjo nogiza notwala mu endala oli wadde mbukuja nokola business oba nogaba mpeno njikose business mwena mena bakola business tugenda mu Christmas seasons abantu abamu munonya business ezokola
mulabire kuba Asha Kama katali mmotoka nya motoka 5 nga zijja kusula motors mulabire kuba Love Masa jangu ogulawo nakamotoka kakose business Masa avuga BMW yali yasula naye balowooza mbasiye n'entunuli abasiru omanya abaavu buliwo baleka tebana kyebakulowooza kikyo so n'olwekyo sula motors tujja kuteekawo namba y'essimu obeerenga okubako chairman Nyanza abeerawo sula motors yennyini waali Maria waali Kayena ku Masagazi Mumpi Bonane Kamoga we bali wano kusula motors n'olwekyo bakubire ku namba y'essimu eyo obeera ate munange obakwasaganya ofune motoka ey'omuleme ekyokola nti mwabaagala namba plate so oyagala kujja mupapula kukyusa motoka edde manyago paatu abeerawo kulanga byonna bikwasaganya jja kusula motors ogaye Maria njagala motoka yange edde manya gange ate woogula motoka kusula moto eddirawo manyago ku bwereere byonna babikola wano kusula motors kuba ku namba y'essimu gye tutaddewo awo obeere ng'oli madala sana abaana mwenna abeebadde beekwasa nti sente tetulina bwe tuleka sente tuli Abu Dhabi tuli mu Dubai tuli Saluja banka etuuse mu Dubai Equity Bank ezze mu Dubai genda ogulewo akawunti oba akawunti obadde ogina eno Uganda nammwe ababadde bagenda okusubula bagenda ne ssente mu baaga olina maana nakukema n'akulaba toddamu kutamana sitamba na kaadi because Equity Bank eri mu Dubai ojja genda otuuka eri ojjeyo ssente bazikuwe ogende osubule ate otikke emaali ejje otuuke wano ogende mu Equity Bank ojjeyo ssente era okole ki osasule temuddamu kwemenya kugamba sina gwe mpa ssente sina nterekera mbadde ngenze sina bwe ntambula banka eri mu Dubai mwenyininyini agenda ku Vibes Yugi ojja kubanga omanye bisingawo naffe tunatuze mu Dubai tujja genda wennyini awo ku Equity Bank tujja kusimbula no banka ye Uganda tukulage tujje ne mu Dubai Equity Bank era weri n'abakata kyekimu mwenna oli Saluja oli Abu Dhabi oli mu Dubai toddamu kwekwasa nti sina wentereka ssente Equity Bank eri mu Dubai mwenyini n'olwekyo byonna tuli wano kusula motors tewera bema mafina abeera bulenga buli lwa Sunday gwa munoonya akakola lwa Sunday lokatalinga bana abanako abagala okubba abantu waliyo nno abantu bazze ne baŋŋamba mukazi azze nga ono mukazi eyefuula mbu atwala abantu ebala yamubbe miliyoni 20 mwezi era banange obusirusiru n'obutootolo omukazi yennyini talinyanga annyonyi alinya akanyonyi ke Kenya naye kwefaana n'alimbalimba ye kenyini alaakinga omulimu omuntu bw'otuuka okusibira ekuufu n'otaba n'akasumuluzo mu bulago ng'akatooyi akuuma nnyama obwo bugagga Katonda abunsaasire akuuma nnyama Katonda nsonyiwa obugagga obwo akakuwa kasumuluzo katambulirawa mu bulago ng'akatooyi ng'akomwana wa boarding school wano tubaleke ebisumuluzo bamutambula nabyo lwaki otambula n'ebisumuluzo omuntu omukulu ate yeeyita omugagga bwavu bwanna baki mbeere bulungi